okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN television nsanyuse nnyo okuba na leero. Kama atukoze bulungi kubanga bukeesezza. Twebaza Katonda kubanga tukedde mu maaso ge ate nga tukakasa okubaawo kwe. Gwe nange tetusobola kuba ntukuŋŋaanye Mukama n'atabaawo. Era twebaza kubanga Mukama yennyini yagenda okuba omuyigiriza waffe. Nza kubuzaako nze Lydia Mugalu okuva eri mu kanisa y'e Kanyanya nga mu kanisa eyo mperezaayo nga church counselor ate nga mperereza wamu n'ekitongole eky'ebyobulamu. Nsanyuse nnyo okukulaba. Nsaba ffenna Mukama atuyigiririze wamu. Kale katombeeko olw'okusaba. Katonda waffe oli mulungi, weebale kubanga ne leero osiimye twogere wamu naawe oyigirize naffe tuyige. Tukusaba Mukama oyikule obikkule ku kutegeera kwaffe tufune ebigambo byo nga bw'obyagala ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Tuli nkya ekyokuga kyetufuna buli lunaku nga tetwagala kutandika lunaku nga tetuli ne Katonda waffe. Era yenna asalawo okukola ekyo oba okoze okusalawo okusinga obukulu. Tuli mu kitabo kyaffe ekyakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri era nga tuli ku bubaka obw'abamalayika abasatu bwe tusanga mu ssuula ey'e14. Malayika asooka twamulaba n'okulabula kwe. Malayika owookubiri ne tumulaba. Ate era n'olwaleero twagala tutunuulire malayika owookusatu agamba ki? Olunaku lwa jjo twatunuulidde obwenzi bw'ebyomwoyo nga twatunuulidde Babulooni n'okutabulwatabulwa. Naye leero twagala tweyongereyo okubaako kye tuyiga. Naye ng'ekikulu kye twajje mu bwenzi bwe bw'emyoyo kwe kulaba nti abantu tulemye okusimba ku lwazi Kristo Yesu. Tulemye okutunuulira omwami waffe omu Kristo Yesu. Ne twagala kwenda ku mbeera y'okwagala. Tukimanyi bulungi nti ebintu bya Katonda bibeera ku sayidi ye oba sayidi y'omulabe Setaani. Tewali compromise. Katonda mbula bw'oti ku kkubo lye n'ekkubo ddala oba era twatunuulidde nga Babulooni kyanywesa abantu ku bwenzi bw'ekikompe kyabwo ng'okutamiira kwonna kye kusooka okukola mu bwongo bw'omuntu kwe kumwerabiza amateeka ga Katonda n'aba nga takyasobola kusalawo bya nsonga. Ne tulabulwa kubanga malayika ddoboozi ery'omwangukwa okulabula buli muntu awulira ebigambo bino. Mukama waffe yeebazibwe kubanga atwagala. Ffenna olunaku lwajjo twawunzise tugamba tetuyende mu bya mwoyo. Omusajja Yesu Kristo wajja ekigere we tukizza kyatugamba kye tukola. Era nga bwe yakola nga yali musajja wa mazima, yali musajja musabi, yali musajja yali asinza ku lunaku olwa Sabbiiti Saturday, yali musajja eyabatizibwa nga nnyikibwa. Kati ffe naffe bwe tuba nga tusazeewo n'ebirala bingi n'okulambika kwonna n'okusira eri abanaku byonna ne tugamba tunaatambula nga baffe tetuyende ku basajja balala. Ne bwe banaaba nga beerimbika mu kifaananyi ky'okufaanana nga Kristo tetugoberera abo, tunaagoberera Kristo yekka, tetubeere benzi mu by'omwoyo.
Leero twagala tutunuulire era nsaba obikkule mu kitabo kya kubikkulirwa eyo gye tukyali tutunuulira obubaka obwa malayika owookusatu ng'atandise okwogera gye tuli. 14:9 agamba atya? Agamba nti ne malayika omulala owookusatu n'abagoberera agoberedde bali abaasooka. Mujjukire gye twatandikidde, yasooka yagamba mutye Mukama mmwe ekitiibwa, ekiseera eky'omusango kituuse. Noono n'alyoka agamba kigudde Babuloni owookubiri. Owookusatu atugambye ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti omuntu bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe. Waliwo ebigambo ebyongererako awo byesaagala kwongerako newankubadde nga bikambwe oba mbyongereko nti oyo ya omugongo bwa mazzi kiko ekyobusungu era zebwa mu muliro muwulidde ebigambo ebikambwe malayika owookusatu byaleese. Omuntu yenna olw'ekkumi tusomye kubanga luyinza okusigala awo nga lukutadde mu kiki ekiribaawo eri omuntu akkiriza nywa nti malayika omulala owookusatu n'agoberera nga nti omuntu yenna so kifaananyi kyayo era wakkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo yagenda okutuukibwako biri bye tukoze eki bye twogedde. Naye ebigambo by'obunnabbi buno ng'abantu abasinga tebaagala kubisoma. Kati asomako awo n'atandika okugamba kiki ekigenda mu maaso. Naye kino kye tutalina kwerabira. Katonda waffe atwala. Tugenda kusomako eri mu Yokaana ekisooka olusuula ey'okusatu olunywa olusooka nti okulabulwa kwonna nga kujja Katonda akikozesa kwagala. Ng'omuzadde bw'oyinza okugamba mwana wange ng'olaba omwana adduka agenda n'oleekaana mwana koma Katonda kyali. Katonda agamba nti saagala bantu bange n'omu okubula, ekiseera eky'enkomerero kituuse, naye saagala abantu bange be nagula n'omusaayi ogw'omwana Yesu Kristo okuzikirira. Kyava aleeta okulabula kuli kwonna ng'ayagala tukyuke tulire eddoboozi ery'omwanguka olw'okulabula kwa Katonda, tuleme okugenda mu kuzikirira nga tusazeewo obubi olw'obutamanya. Naye kyava aleeta okumanya kwonna ne kujja mu maaso gaffe ne tuwulira mu matu gaffe ne tuba nga tusobola okusalawo okulungi genda mu kuzikirira. Bw'ayita omwana we n'amuyita okuva mu kabenje, bwe bubaka bw'abamalayika. Okukkiriza ensolo n'ekifaananyi kyayo era tuleme okukkiriza akabonero k'ensolo obutabitegeera leero. Naye kanisa yaweebwa omwoyo w'okunyonyola obunnabbi, ekanisa ya Seventh Day Adventist. Tegedde naye nkusaba omaakinge ate obyagale ate obeinitivu okubimanya jangu eri abayigiriza
ebigambo bino si be bakubuulira ngo budde eri Katonda waffe sobola nga yabiwandiika talina bye yateeka mu Bayibuli nga tayagala tubisome. Omuntu takulimbanga n'agamba ebyo bireke nabiri bireke, nedda byonna yabiteekawo, ate tasobola kumma mwoyo w'amagezi abantu obutabitegeera. Kyedde nkugamba nti eriyo bajja kubikunnyonnyola n'abamu bibaso kati tebasobola kubyogerako. Kuye kyava wa kanisa ya SD obuddakaawo eri abanakola ki abanakkiriza akabonero kya Esule waliwo akabonero akwogerwako Ezekiel 2:12 ate ne mbawa sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Abantu abamu bwe twogera ku sabbiiti balowooza nti era Museveni Siddata omwawusa ne sabbiiti. Yes, muli batuufu, tosobola kutwawuzaako kubanga ebituukirivu byonna erako nga tetulina kiseeyi ne sabbiiti ddala kabonero ka Katonda ko eri akantu be n'abatali bantu be. Tombuuza era saagala oŋŋambe ekyo osobola okukyeddamu ng'oyita naye njagala okutegeezaako bwe kabanga kabonero ka Katonda eri abantu be olw'abantu baawo kusinza okulala oba akabonero akalala aba agenze mu kifaananyi eky'ensu okugezaako okwegatta. Mujjukire bulungi ekifaananyi kya Nebukadduneeza kye yaloota ekyali eky'omutwe ogwa zaabu ne kizzaako ekikomo nga bwe kyagenda wansi ne wabaayo ekyuma ne kyegatta n'ebbumba nti naye nga tebisobola kwegatta. Abantu bagezezzaako enjiri y'okwegatta n'okuleeta emirembe. Kituufu ne Katonda ayagala tubeere bumu ng'abantu be, naye waliwo ebitasobola kwegatta. Ekyuma kisobola kwegatta mu bbumba ambye bw'olya bikota budde nyangu osisinkana abayigiriza beeyongera okubuulirira ku bintu bino. Tulaba mu kifaananyi ekyo obwakabaka obwasembayo ekiyinja ekyajja ne kikuba ne kimementula byonna ne kigulumira. Tuli eri mu Danyeri Essuula ebiseera ng'obwagadde n'obusoma era osobola okuba nga tokyaddamu kulimbibwa kubanga Kristo buli kimu yakitubira. Bayinza ne bateesa olw'ekitande asobola okuyungulira nti America ye super power. Simanyi oba gwe okiwakanya naye nga kyekyo. Super power mu mbeera z'ensi nga bw'oziraba. Era waliwo super power mu byenzikiriza. Oyo ye basobola era Bayibuli ekirambika nti bajja kutuuka ekiseera beegatte wamu
America ne Roma batandika okugamba nti kati tunoonya mirembe, twagala kugatta ensi, twagala abantu boogera olulimi lumu, n'okusinza tukudde kumu, n'olunaku lw'okusinza lwa Sande. Tebaonda kabonero ka Mukama ka Sabbiiti eya Satade, tebajja, kubanga waliwo ensolo, waliwo omubi kitaddemu amaanyi, tayagala bantu kukwata kkubo ttuufu, ayagala olwebeeya lwonna lugende naye. Naye gwe n'ofunye okulabulwa. Bino nno bigambo si byange. Saagala okitwale nti omukazi oyo yagambye bw'ati ne bw'ati. Naye tubisoma ne tubitunuulira naffe ne tulinda tulabe bwe bibeerawo. Kati tubyogerako. Naye bwe biriba bituuse tebigenda tusanga nga abatamanya. Bijja tusanga nga tweteeseteese era nga tukimanyi era nga tubadde tukirindiridde era nga tukisuubira. Eri abamu bali babagamba bambi balabye nga ffenno tugamba weewaawo Mukama waffe akomawo. Nga bwe yasuubiza bituukiridde akola ki? Akomawo. Nga twongera kwenyweza nga tusanga ng'asanga ekibiina ekimulindiridde olw'okusikira obulamu obutaggwaawo, olw'okugenda mu bulamu obw'okwesimba. Twebaza Katonda waffe kubanga tatuleka nga tatulabudde. Tusomeko mu Yokaana eri gye twagambye, ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka. Agamba mulabe okwagala bwe kuli okunene kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwanga abaana ba Katonda. Era bwe tuli ensi kyeverema okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Yinza okuba nga abadde njogera wano ogala naye omukazi ono oba agudde eddalu. Ensi eyinza obutatutegeera kubanga oluusi bye twogera tebigikolera, oluusi bye twogera bisoundinga strange. Naye ffe tuli baana ba Katonda era tuli wansi w'okwagala kwe. Tiraba okwagala kwe bwe kuli okunene kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda. Ensi ne bwetekutegeera, actually ensi teyina kutegeera, era bwe mba njogedde byenjogedde n'obitegeera toli wansi kubanga ensi tejja bitegeera. Eriyo n'ayinza okuzingako awo, ayinza okwasa sikuriini ya TV kubanga anyiize nnyo, kubanga alina ebigambo byawulidde, kubanga byawulidde tabitegedde. Mu kifo ky'okwagala okwongera okumanya ate n'asituka mu ye omulabe Sitaani, kuba Sitaani tayagala kubikkula ku byama bye. Sitaani tayagala kubikkula ku byama bye era afuba nnyo okulaba ng'abantu ku mazima. Naye tufube nnyo okulaba nga tetuwulira ddoboozi lya Setaani wabula nga tunywerera ku ddoboozi lya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe kubanga okulaba obubaka bw'abamalayika abasatu buzze gye tuli. Katonda waffe atulabudde, Katonda waffe ayagala tumutegeere. Owooluganda bye tuyizeeko wano tusunyeeko busunyi katini, naye ebyokuyiga binfumudde mu bbi, naye byonna byajja kutugeesowaza wabula saagala weerabire kiri eki. Toyiga bbi ne weerabira okutegeera kubi nedda eri esingirayo ddala okuba ennungi kwe kutegeera Kristo n'otambula nga waali, teweerabira ekyama ekyo. Nsaba onnegatteko tuwunzike nga mu maaso ga Katonda asobola okuwanguza. Katonda kitaffe ayinza byonna otenderezebwe obw'ekitiibwa mu ggulu ne ku nsi. Tukweyanzizza kubanga okulabulwako okuleeta okwagala kwo okufubya nnyo okulaba ng'omuntu omunoonya
n'omulabula n'omuwa ebyokuyiga n'omuleetera enkola eno n'eri nga kyonna mu kyo oyagala kumulokola. Mukama tweyanziza olw'okutwagala. Tukusaba Mukama otuyambe okwongera okutegeera tusobole okukola okusalawo okulungi ku nkomerero kubeere bawanguzi, tuleme okusinza ensolo n'ekifaananyi kyayo, wabula tubeere abantu abeeteeseteese okusinza gwe Katonda omu ow'amazima n'omwana wo Yesu Kristo gwe watuma nga ye ssaddaaka ennamu egenda okutulokola ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.